Officially Obuganda bwamaze ne bulaga omukulembeze ne butulaga omukulembeze gwe tuyina okutambula naye mu kalulu ka 2026 officially enzikiriza y'Ekiyisiraamu nga bayise mujjajja w'obukkiriza muzajjajja w'Abayisiraamu Omulangira Nakibinge yatulaze omukulembeze gwe tuyina okutambula naye mu kalulu ka 2026 yabadde well planned move era nga kyetaagisa okubanga yamagezi nnyo ensonga lwaki tukuddira mu vidiyo ezimu otegeere lwaki ebintu ebimu byakoleddwa nti kati embeera eriwo ey'okutulugunya kabaka ali mu buwambe ebimu byetaaga okubaga bikwasibwa amagezi n'obwegendereza. So twebaza obwakabaka bwa Buganda, twebaza abakulu abatwala enzikiriza y'Obuyisiraamu mwebale nnyo mwebalire ddala nekijjayo kalike wayi twayogera luli nti kabaka ayogere kabaka lwaki tayogera kyakoleddwa officially kubanga senga gino emikolo gyakoleddwa mu Bulange Mengo senga gyakoleddwa ku Lutikko Namirembe kino kyandibadde tekisoboka naye kabaka yakibala n'obufuzi obukulu obw'Abayisiraamu okukanya okwakolebwa omukolo guno ne gukolebwa mu bannaffe Abayisiraamu ab'ekibuli tweyanziza ayisa abasajja agundegunde Masomoji era twafunye ekitangaala nti ekituufu tuli betefutefu n'ebigambo bye wayogedde ebyabadde ebyekusifunye ebyamagezi era n'otulabula nti abantu abalya eno n'eri ab'obunyeebwa abeenoonyeza obunyeebwa tubeesonyiwe. Among yayita Museveni nti ya Katonda n'ebirala byesaagala kubanga bimookinga oba bityoboola fa abakkiriza bityoboola Katonda waffe okukomparinga Museveni ku Katonda naye jjajja w'Obuyisiraamu Omulangira Nakibinge yazze n'atugamba nti niriza ab'ebitiibwa Mengo baminisita ba Kabaka ne baminisita ba munnaffe Kaisaali ab'ebitiibwa mwenna bantu ba Katonda yazze n'atugamba nti baminisita ba Kaisaali abagoberera Bible n'ebyo ebize bitambula mu byafaayo by'ebyenzikiriza mumanyi kye tuyita Kaisaali era ne Yesu yakyogerako nti ebya Kaisaali mu biwenga Kaisaali n'ebya Katonda mu biwenga Katonda. Ekyo Omulangira Nakibinge yakitugiddeyo bulungi nnyo okugyako nga omuntu musiru busiru tategeera naye nga twamaze okutegeera Museveni yani Kaisaali ye muntu omuluvu ye muntu atulugunya ye muntu omukumpanya ye muntu eyeeyagaliza ng'ayagala kusanyusa bulamu bwe si kubeezaawo bantu bonna ye Kaisaali gwe naawe kikyuse mu ngeri ennyangu baminisita ba Kaisaali weebuze Omulangira Nakibinge yabadde atugamba Omulangira Kaisaali yani ye Museveni okusiima kugenda eri baffe era okusiima kugenda bannaffe eri bannaffe Abayisiraamu mwebale nnyo obwakabaka bwa Buganda Sheikh Kiti tukwebaza kubanga olemedde nnyo Father Chibi bino bigenda mu nzikiriza ez'enjawulo kitegeeza nti bannannyini ggwanga bannannyini kulyowa myoyo bonna bakkiriza nti kati yesaawa tutambule yesaawa omwana tumukwase ngabo n'effumu akulembera abalwanyi ekinabakize Obuganda bukkiriza abenzikiriza bakkiriza abasinga Mayiga teyabitegedde yensonga lwaki wawulidde nti yabadde singa yabadde mu nteekateeka zino yabadde atunyigamu akasajja ak'ebitaano lwampaka naye Mayiga n'akasajja ke babakubye omupiira era mwalabye n'okujja ndowooza bamukubidde bitaano bamukubidde bukubize nti awo waayo omukolo guli kibuli yazze talina wadde bwannika teyabaddewo okumugoberera kumuvaako emabega ng'ali bwannamunigina nga taliku wadde ensowera. So Mayiga yatugambye nti mpuuga kati wa sports betting era naye bamaze muku akapapula n'akakebera nti empuuga kwali nti natugamba nti kale Kyagulanyi olina gwe weerabidde muganda gwe weerabidde kitegeeza nti webitaano osobola omutuma n'erinnya kati wa sports betting takyalina waaja mu by'obufuzi eby'enkizo mu Uganda mpuuga mumwerabire empuuga fe twagamba finito naye ate Katikkiro Mayiga yamukubye omupiira ogusemba yakomeredde omusumaali ogusembayo mu kofini bwe yagambye nti naye yabadde amwerabidde bamaze muweereza akapapula kitegeeza afuusa wa sports betting. Respect to Omulangira Nakibinge Ssaabasajja Kabaka
kyewakoze kyamaanyi nnyo fe abakitegedde tukitegedde era tugezezzaako okukyanjulira abantu message yabaddemu kati naffe katukole ogwaffe protest vote 2026 Kyagulanyi yaddako.